kati wanangize amini wamwe mutai mweno ensobize sisobola zikola naziyigamu naye ate nayiga ne mutima gwe yali alina ogw'eggwanga ate nga tatya ate nange nibondya nga Amini etegera musobola okuneesiga ne tumuvinga together ng'omuntu. Mbadde ngezagezaako okugattagatta wa okutabangula emirembe mu Uganda we kwatandikira mu myaka gy'ensanvu nga gwe baali bayita dictator Idi Amin Dada, so nga atenze mu kunoonyereza kwange ye president wa Uganda akyasinze okwagala ensi ye, si kukoma kujagala bwagazi wabula n'okugikolerera. Omuntu gwenzo gamba nti eyali alina omwoyo gw'eggwanga Uganda oba ogw'ensi Uganda mu bapresident ba Uganda ng'ogyeko Sir Edward Muteesa Luwangula ye Idi Amin Dada. Naye ngezezaako okutaganjula biki ebyamutaataaganya ne bimukyayisa ensi zonna, most especially z'abazungu. Ngenza okutaganjula obulungi ebigambo byange oba byenzenzuula ng'eyali emabega wa blackmail si mulala wabula ye Yoweri Kaguta Museveni. Oyinza okukkiriziganya nange oba okugaana, naye bw'obanga ogaana okukkiriziganya nange, genda mu Sowing the Mustard Seed original version otresinga eddi Museveni lwe yatandika okulwanyisa Idi Amin Dada, ojja kuzuula bye nkugamba. Idi Amin Dada bwe nali e Bungereza ngenze ku Green Street, nalina ebintu bye nali ngenda okugula. Bwe bambuuza nti wa gy'ova ne mbagamba Uganda, ekigambo ekyaddako bagamba Idi Amin Dada. Bwe nali mu Canada mu 2006 bwe nabagamba nti nva Uganda, ekigambo kye baddamu okwogera bagamba Idi Amin Dada. Actually n'olunaku olwaleero Idi Amin Dada, may his soul rest in eternal peace and may Allah forgive him all his shortcomings. Even up to now, Idi Amin Dada is more popular in Uganda than any other president currently. Kyobula nti Museveni alwanye nnyo okulaba nti buli kirungi Idi Amin Dada kye yakola waakiri akitunda, akijjawo, agezaako okukisimulawo, bannayuganda bakyerabirire ddala. Lwaki? Olw'ensonga nti omusajja oyo alina embala y'okwagala ensi ye. Buli munnayuganda ayagala ensi ye, bw'oba to emulatinga Idi Amin Dada, weetaaga okubaako ky'oyongerako ku ebyo by'omanyi oba by'obadde omanyi. So bw'onootunuulira okutabanguka kw'emirembe mu nsi Uganda n'okubeerawo okwakalembeekereza, ojja kukisanga nga byonna emirandira girimu Yoweri Kaguta Museveni. Mu mambuka okutabanguka okwaliyo oluvannyuma lw'olutalo lw'ekinaana okutta abantu, byonna bw'olaba video oba bw'olaba YouTube documentary emanyiddwa nga The Brilliant Genocide, ojja kwesanga nga ennwe zisongebwa mu Yoweri Kaguta Museveni. Kasese ADF ojja kwesanga bw'onoobanga okoze okunoonyereza okumala, ojja kwesanga nti no, ADF was a creation of Yoweri Kaguta Museveni okukwatirako abaali abanyiivu abaagala okumulwanyisa. Ne insurgencies endala eziri mu Uganda oba ezaali mu Uganda zonna, bw'onookola trace entuufu ojja kukizuula nti Museveni yennyini y'abadde azicreatingawo okusobola okuzuulirako abo abamukyaye, abakwate, aba-neutralizing. Era nkukakasa kino, buli munnayuganda eyafa nga tomanyi kiki kyamutta nga yatemulwa, tonnoonya walala wonna, olunwe olina kulusonga mu Yoweri Kaguta Museveni. Tewaliyo muntu yafa mundu ng'afudde essasi mu Uganda nga Yoweri Kaguta Museveni takimanyiiko. Kale ojja kwesanga nga instability nakati okutiisatiisa abantu okulaga nti Museveni bw'abanga si ye president wa Uganda, Uganda tesobola kubeera mirembe.
kijjo olw'ensonga nti no the masters of violence, as Mr. Museveni put it, nti NRM is the master of violence. Ekakasa nti be babadde emabega w'ebikolobero byonna kutulisa bomu, zino zaali Kyaddondo, zino zaali simanya wali Kabalagala, yonna buli ewaatulikira bomu Yoweri Kaguta Museveni ne basajja be babimanyiiko. Okutirimbulwa kw'Abannayuganda abasirikale abaali mu Somalia, Yoweri Kaguta Museveni byonna abimanyi. N'olw'ensonga eyo tobuzaabuzibwa. Mu kaseera kano Bannayuganda ffenna bwe twekuŋŋaanya ne tugamba nti enough is enough. We are voting out NRM. We are bringing in National Unity Platform. We need unity right now to foster our country ahead. To take our country ahead, we need unity. Museveni agezezaako okutwawula yawulamu, ng'ewatali ntalo ateekayo ssente, ng'ewali ssente ateekawo abuzaabuza. Naye kati mu kaseera kano mu digital world, buli munnayuganda yonna gy'oli otegedde nti ekizibu kya Uganda ekisinga obunene ye Yoweri Kaguta Museveni. Ensonga lwaki tugamba nti mu protest vote tugenda kulonda umbrella. Buli olaba umbrella tiikinga. Tutwale Robert Kyagulanyi Ssentamu Entebbe mu Ntebbe. Nkukakasa bonna Bannayuganda bagenda kunyumirwa. Abasirikale bajja kweyagala, abasomesa bajja kweyagala, abasawo bajja kweyagala, bannansi bajja kweyagala, buli mukozi wa gavumenti ajja kweyagala, ne bannansi bajja kwenyumiriza mu misolo gye bawa ensi yaabwe. Ate ne Uganda ejja kusonyiyibwa agamu ku mabanja agagiri mu bulago. I say all this for God and my country. And my name is Aloysius Matovu Jr. God bless you. Yimuka Mukama Katonda olwane n'abo abalwana ne Kyagulanyi. Kuba mulonde muwo wamweroboza n'omusindika mu nsi yaffe Uganda. Never again shall it be nti Bannayuganda bagenda kuddamu okubuzaabuzibwa. Never shall it be again nti Bannayuganda bagenda kuddamu okwebaka. Weebale kuzuukusa Bannayuganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda amaaso gaabwe, amatu gaabwe n'obwongo bwabwe kati bugufu nnyo mu by'obukulembeze okusinga nga bwe bubadde emyaka emirala emabega. Museveni ne banne ebbanga lye bamaze nga babuzabuza Bannayuganda bagamba nti buli kibeera n'entandikwa nkyogerakanye ebiseera ebisinga kibeera n'enkomerero. This is for the fact, or for a fact. Bannayuganda bonna bali wamu, and they are buying into the change project. Bakkiriza okukyusa obukulembeze ewatali kuyiwa musaayi, era bagenda kukikola. However, Museveni ne banne, most especially abasirikale ne ka group kali, they are not willing to hand over power peacefully. Mu myaka gy'ekinaana abantu abaasoba emitwalo 8 baafa nga bagezaako okugoba abaali ababbi b'obululu n'enfuga etaagobereranga mateeka. Ebyalwanyisa Museveni mu kaseera kali bye biriwo kati mu kaseera kano bye tulwana nabyo. Naye kitegeeza ki? Nti alina obuyinza tagenda kubukuwa abukwata abukuteere ku sowaani wali. Olw'ensonga nti naye okufuna obuyinza obwo tiyabufunira ku mukeeka. Akalulu tugenda kukakuba, Museveni tugenda kumuwangula. N'ebyo byonna ebigenda okuddirira bye bigenda okutuyamba okunyweza obuwanguzi bwaffe. He is not going to hand over power peacefully. Tugenda kulwanirira bulwanirizi buwanguzi bwaffe. Kuba omuntu gwe tujjako obuwanguzi bwaffe si mweteefuteefu kutuwa buwanguzi bwaffe. N'olw'ensonga eyo gwe munnayuganda nange buli muntu alina okuzanya paati. Tuli miliyoni z'Abannayuganda ezisoba mu 48 bw'obanga ofunye statistics entuufu. Tetusobola kufa kakadde k'Abannayuganda nga tununula ensi yaffe Uganda.
naye kkiriza oba ogaane wateekwa okubaawo abagenda okuyiwa omusaayi gwabwe ku lw'abalala. Oyinza okubeera omu ku abo, nnyinza okubeera omu ku abo, naye anaaba asigadde asonge agende mu maaso. Be tulina okuggyako obuyinza bwaffe tebagenda kubutuwa ne we tunaabawangula ku buli polling station. However, ekyo kigenda kutuwa kye twandiyise justification to lawfully, to legally demand for our victory. Protestive vote. Bagitidde nnyo batya okukuuma akalulu. Why? Olw'ensonga nti bakimanyi nti tebalina buwagizi mu bantu. Tebalina kye balaga bantu. They are not protecting the gains of Ugandans. They are protecting the stolen gains of their individual benefits. Balondemu abalina gains, bebabbi, bebassa abantu, bebatulugunyiza abantu, bebakabiza abantu, bebabbye ssente z'abantu, bebabbye ettaka ly'abantu. Those are protecting the loot they have taken from the Ugandans, not the gains for Ugandans. Gwen andabo mu kaseera kano olunaku lwaleero weebuuze, which gain are you looking for? T-shirt n'emitwalo 2 oba omutwalo gumu oba emitwalo 5? Is that the gain you are protecting? Tugenda mu protestive vote. Noonya akalulu, kuba akalulu, kuuma akalulu, goberera akalulu. Bwe babba akalulu kaffe tukabanje, tukalwanirire, tusigaze obuwanguzi bwaffe. Semutano Wambega Aloysius Matoofu Jr. buli w'olaba umbrella taking ku President Londa Kyagulanyi Robert Sentamu. Kyagulanyi Robert Sentamu. Buli w'olaba umbrella taking. Semutano Wambega Aloysius Matoofu Jr. and I say all this for God and my country. May the Lord bless you.